Oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Misa Kabanda era omubaka omulondo wa Kampala Central okuyisa ekiragiro ekigoba abatembeeyi mu Kampala abatembeeyeza ku nguudo z'omu kibuga wakati ekyataddewo akasatiro eri abantu abo bamufuna mpola. Kampala tubadde mu biseera bya bululu, tubadde mu biseera bya Christmas, tubadde mu biseera bitulaba nti tebibadde birungi nnyo kubanga omuntu yenna abadde ayagala akola kyakola. Naye kaakati tubagamba nti ekyo kiweddewo era Kampala buli omu amulaba ekyo kiweddewo era tusaba abantu bakikola bejjewo bokka nga situnaba kujja kubajjawo. Olwaleero bano baddukidde eri ekibiina ekitwala abasuubuzi mu ggwanga ekimanyiddwa nga Federation of Uganda Traders Association ekikulemberwa John Kabanda okubayambako okugerezeganya n'abakulu okuva mu gavumenti okuyimiriza mbagirawo kino nga bwe balambise mu bbaluwa ewandiikiddwa eri obukulembeze bwa FUTA. Ekisooka tetugenda lwana nabo oba na gavumenti tetujja gisobola, wabula tuzze ssaba busabi nga tuyita eri pulezidenti w'abasuubuzi w'obusuubuzi obutembeeyi nasaleyo obusuubuzi mu ggwanga lyonna. Kati tuzze okwekubira enduulu eri pulezidenti w'abasuubuzi nga tumugamba nti akole ng'olutindo batusabire naffe abatembeeyi abagobwa ku myalo abafiirwa ebintu byabwe mu bizimbe bonna mubadde mukimanyi nti badda ku kkubo ate nga naffe abasangibwako tubaddewo ebbanga lyonna nti batongereyo akadde. Ekyokubiri batuwe evening market, ekyokusatu batuwe Sunday market, ekyokuna bajjewo enkola eya KCCA okubeera nga bwekwata omutembeeyi mufuna mpola alina kapito wa mitwalo 2 bamuddusizaawo mu kkooti ne bamusindika eruzira emyezi 6 oba oluusi ne bamukuba fayini ya mitwalo 6 ate nga bamusanze ng'alina emitwalo 3 nga gyakozesa. Mu bbaluwa eweereddwayo abakulembeze b'abatembeeyi mu Kampala abasoba mu 100 bawandiise nga basaba minisita wamu ne gavumenti okusooka okubaako n'ennambika entuufu eraga abatembeeyi basobola okulaga nga tebannabagoba mu kibuga. Zimbe mu kibuga era tusaba n'okututegekera nga gavumenti waliwo enguudo bazigazeetinge bamanye nti tukolerako ssaawa bwezi waliwo Sunday market bagiwa abantu baffe bamufuna mpola naye nga sikumala gagamba nti tubawadde wiiki 2 batugobe ku nguudo. Ekyo tusaba busabi, tetujja kugamba tugenda kulwana na gavumenti naye tusaba gavumenti yekube mu mutima n'abo bakama baffe abatukulembera ebintu ebyo bye tusaba naffe twagala kweyagalira mu Kampala waffe. Bano era balina obulumi bungi eri abakulembeze ba NRM abalondeddwa mu kalulu akakaggwa wamu n'omukulembeze w'eggwanga olw'okubasasulamu okubagoba ku mirimu gyabwe. Nti ono kolera wano gwe kolera wali naye si kutugobaganya ng'abatali bannayuganda ng'abatalina mugaso mu ggwanga. Obululu bwonna pulezidenti bwe yafunye ffe twabumuwadde. Nze mbadde mobilizer wa NRM mu kalulu kano era pulezidenti yawangulidde waggulu. Kati tusaba feva okuva gyali amanya n'eddoboozi Kafeero Paulo. Newankubadde gavumenti yasaawo obutale abatembeeyi bano mwe bayinza okudda, wabula bano bagamba nti obutale tebumala kw'ossa n'okuba nga tebutuukamu baguzi. Obutale bwonna n'okusooka bwajjula tewali ngeri yonna gy'osobola ogende n'omala ewiiki namba totunze oba tosobola kubeerayo ate ng'olina okulya ng'olina ne boolabirira. Ekyo kyokka kiremesa kati baatuwa mu ggwana nga twali muntu kyatundayo n'obusende bwe twalina obutono nabo ne bufa. Era ogenda okukakkana nga bataddemu abantu baabwe ab'ebimotoka by'obumonde era okukakkana nga omutembeeyi tafunyeemu kuba teri musuubuzi asobola kusukka paaka n'agenda waggulu eyo. Tekyo tekisoboka. John Kabanda akulembera abasuubuzi mu kibiina kya FUTA awadde essuubi abatembeeyi bano oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa nga bamusaba abakulemberemu bafune obwenkanya eri gavumenti. Tugenda kuwandiikira Prime Minister n'ofiisi zonna eziri concerned era mu bbanga eritali lya wala tugenda kubayita tubabuulire amawulire agagenda okubanga gavuddeyo. Ensonga endala egenda eri abo bakama baffe officials mu gavumenti nti abantu bano be balonzi baffe era ku mulundi guno abasuubuzi bayimiriddewo ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kwe kulaba ng'obuwanguzi yafunye bw'amaanyi wano. Kaakati nze nga Kabanda wamu n'olukiiko lw'enkulembera mu Federation eno ey'abasuubuzi tuyimirira tutya ne twegaana abasuubuzi baffe mmwe ate nga tukakasa bulungi nti abamu mwava mu maduuka olw'embeera embi abalala mmwe mwennyini mwali amataba gabagoba mu maduuka.
kati essaawa zino temulina wakuddukira okujjako wano mu maka gammwe era naffe obuyambi tugenda kububawa kyammwe. Ebyo nga futa tetugenda kubikkiriza era tubebaza mwebale kujja wano mwebalire ddala. Tugenda kukola ku nsonga eno mubeere bagumu. Bw'ofuna okutaataaganyizibwa ofiisi eno nzigule. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Kiriko n'amanya ag'abasuubuzi abatembeeyi